Ni sample that ebintu ga subscribe. Paraku Kakos 256 tunyaka chayo. Tomba wano ku mukutu guno. Please subscribe to Kakos Facts 256. Search your aka Black Girl Fly. Don't you forget to subscribe on the Kakos Facts 256. You know what time it is? Tubaniriza ku Kakos Facts 256 mwe balipera nga movie winga mwe namwe mekwana jafa batwe kumira ko amanya gange nze Rosemary na imbera sirinzika abela nange Chase me kuleka tusako stories ezenjawulo naddala nga entertainment nenga company teka mu sente company ya High Level Tour and Travel Agency baina trip omwezi ogw'omusanvu onaku z'omwezi 9 paka 10 bagenda kubanga bani ebiro bibeka bibiri nengo yaga kumanya ebisinga osobola genda ku Facebook page yawe bakozesa High Level Tour and Travel Agency oba wandike enamba y'essimu 0788751454 baina ne t-shirt zebali okubisa naye nga akabeyi keeko atujaita ko enamba enyini osobola okulaba kandi ne mask ezenjawulo kuliko ebintu bingi ebijjirako bannange obayagala okumanya ebisinga okola kyegambye bakyali wabula ng'omaze okumanya ebya High Level njagala beera nga mbatandikirawo ne story ya big size baby food powers winner akola keeki munene otagamalayo munnanga anyiika ne keeki twagiraba eyazu ati kitegeera naye nga ye baby food yakoze oluyimba olupya make a wish it's a good song ng'omanyi ye eva kosa leero yalukoleddewo my Sasha Vibes yali ku camera ne Sasha Vibes yategera lyo bebe cool utegera naye koloza Vixen ya baby mother of five yenna yagenze nanyirira mu kavideo ganga aleze nasene ngambo bamwala chono Vixen chono pya gwe simanyi ne Vixen under block nagenze okwetegereza naye sigwe kusosa yaliko ne video y'omukulu gyali ya bebe cool ababaka byali bili buli bwali se pitch this is make a wish ne edit tanaba kubanga yeyongera nga nokunyirira sende nga tebanaba kunamne kati sente weziri daddy anyirira mami anyirira nenga the song is very nice kubanze nalula biko luyimba sirubi ate kati this is a movie engeri gyewayingidemu ko mami zu nalusamu ali atinka bantu toza tulinde embaga omukulu wizo ati wizo yayina oluyimba nempaka lukozi nenga omukulu wizo yayegedde ebibiji binyi kubanga yalabiddwako ku video shoot yawe ng'oluyimba luno baluyita Singomanyi balukoze naye nga bagamba tebalujja ku mukitawo kya mukulu radio era nga ono yalinga replacement ya nagamba neda this is good life partnering with Paka Records ate nno ne we yakolanga ne King Saha bagamba nga mbu bazijja mu za radio mbu buli luyimba lwe yakola ne King Saha mbu some of the songs n'ebiribiri bagamba mbu wizo yalutunza ki musajja tuyabudde n'agamba ekitabo yakitereka n'ebisubuluzo n'akola kidaka sukeri kuba senga abijjayo ekitabo ekyo senga akijjayo waliwo abajja okudda mu kyalo nedda balasa ate yamukreditinze nnyo kubanga yagambye bantu bangi abali bazalawa nga Palaso naye nga bantu mulekera okuzalawa nnyo ba artist abakyali upcoming era Palaso yabalazeeko kuba kusikuuza awards eyawangudde muzina awards kuba yawangudde the best male artist of the year nawangula ne best song of the year kwegamba achievement ogiraba I remember waliwo abagambako Palaso mbu tatwesibaako family yonna tegenda ibajukira twalina nedda kyeyakola kirungi kyakututegeera nti tumanyi lulimi Luganda oluzungu n'alukendeezaamuko kuba yali kisusa from day one naye nga ekyadde ekyenjawulo okweno video shoot omukulu wizo yabadde nakkiriza mbw agenda kwanjula omulundi gwe ogwokuna ono talinaako kiryawo kubanga n'abaana agenda atuwa buli kyeka buli mwezi nze gwenzijukira omulundi wa Sky this chick gwe yajja ku eke si yeka gwe yayanjula oleka gwendala nze nagiriko guno gwakuna era yabagambye teyeetaga musondera nga yebazenga basondera abayimbi abenja kubanga abantu we bakusondera muliza n'omugabana nebagaa twakusondera ngayiga yagabanani Samira nga ate baali tebamusondera na eke wizo yetu mwesonyi ate da socialite munange Brian White yazemu yawona okuwona kwalabika yawona kuba tuludde okubanga tumuwuliza twasemba omanya nga aliko oxygen ate nga batugamba kusimula nitrogen agamba liku nitrogen twasemba omanya nga babulaka agamba mbu Brian White simulade mbu yali amukubira essimu ng'amugaana omusondera ssente naye ate yo parliament yavuddeyo nesalawo Brian White bakwatibwe
nga bamuvunana omusango okukabasanya abaana n'okubakuulakulangamu embuto. Era Brian White bwe twogera ku ssaawa eno naye waliwo eyamudduka amangu eyali Esther ali German oyati bwe yakuba naye we yamudduka era n'agenda n'olubuto era yazaala omwana waliwo abagamba Brian White tannaba mumukkiriza bulungi. kino kyo kyagala tulaga nti Vivian kyeyabadde alwanira kyamaze nekivaayo cause bagambye nti Brian White baali balina munuulizaku mu biseera biri nga amulwadde so when they reached to him yali mulwadde nnyo nga tebalina ngeri gye basobola muggyako bikuzo mukola biki so nga balina mulinda recovering then baleko babeere nga bakola ki baleko babeere nga naye mama wono omuwala bamuyita Letitia ali e Germany yagambye ye abantu basinga bagamba nti Brian White mulwadde tebamusaasira bamwagalamu ssente biki naye mama wono omuwala Letitia yabaddeyo n'agamba nti agenda kukola DNA ku ssente ezize ate ayagala DNA ekolebwa eri e Germany muwola we gyali kubanga Uganda yo balinamu embulukusa bawaliwo n'abazambula ki Brian White abamukuma bebayibu balinga be balina okuma president naye omukulu Latif Sebagala akulira akakiiko ka Parliamentary Human Rights Watch Committee yavuddeyo n'agamba omukulu ono alina okukola ki kuba nti akwatibwa kyokka poliisi yo neva eneyase yairi ekulembera okunoonyereza neva negamba tagenda kukwatibwa lwa nsonga abajulizi omu yagamba nti ate munange ze baali bampisa bulungi banaddayo Stella yavayo Vivian yavayo bulungi ewa Brian White n'akubira ne mama Yesu n'amugamba ebintu bino kola ki yeesonyiwe nze ndi bulungi kati poliisi negamba tetukaka muntu kola ki tetukaka victim kuwa bujulizi wabula tetulina okukola kwata bulungi victim ayogere saidi ye naye nga tetukoze eki tetumukase ye waba agamba ali bulungi Brian White alina busala Vivian yavayo ng'agamba Brian White yabakozesanga naye nga ye Stella agamba mbu ali bulungi yakolako ne video Facebook n'agamba ali bulungi Brian White talina musango Brian White so poliisi yabudde nekuba omulanga negamba woba oli kumpi ne bana abawala bagambe beereete kuba nti bajja kukwata mukulu nga bo tebanaba kuwa evidence songa eyo ntumirako ku buli muyimbi yenayina yalya ssente za Brian White naye nga ebizibu ebyajja ongereyo ne story nga negundi amusabaza amaziga gebad bulak amusaba asasula amaziga yakasoko yaliwo ku kido waliwonda naye nga ebigundi ebipapula biyingana waliwo ekipapula ekyayitinganye mu paliamenti nga bagamba bano abawala abakola kyabekunamakunama bamodomodo ngaabo tebakyakirizibwa mu ggwanga Uganda bavikisini naye nga ndowooza babuze kata boogere Doreen Kabanya bakuba kyatukola alabika yemu ku nsonga lwaki bayisiza genetika kuba genetika basika ne baliisa nga batunulidde nnyo Shiba oba onyukira Shiba Cindy esira baali basize nnyo disa kwabo kati ne Doreen alina amaanyi ge yaleese muganda wange nga kyona nakyo omugamba yafuna ne award wano mu charity nagamba kati takirabamu buzibu kuleka nti exposing because models are there to explore naye balina kyebawadde ba MP naga nti mulina kyekugamba tokisusa batya kati mwe mu kifo ky'okuteesa ebiyamba eggwanga muli mu kuteesa simanya ku abambala simanya ku kize mwenzi ki ekyokulya ate n'ekirala baavudde ku kyokugamba mbu naabakunama kati babala bagala okugjawo abakunama batandikire ku bantu abasuubula ezo engoye amaduuka mangi abatunda obugoye obumpi abatunda obugoye obulaga eki ebintu kati bebagenda otandikireko babawere babudde ne bagamba temulina kyekutugamba kubanga mwe kennyininyini mudda mu zi inboxi zaffe kulw'ennyambala yaffe temujja olwokuba mwashayi twambadde amagandula nemulyoka mutuinboxi era mumala kulaba nga nkusudisiza ennyambadde akagoye kange ebitunda byonna mbitadde eri n'olyoka inboxinga akwaye Doreen alina kyeyakubyewaabo mbu tebagala kulowooza with their minds naye bagala kulowooza with their private parts Doreen asaza wekona zona abazina wegayo alina levo gyeyabatadde nagamba mufuna ku bye mulowoozaako enjawulo mutwesonyiwe kati bwe muba mutuula ne musumagira aba mutemuteesa nakuteesa ne mufuna omusaala gwammwe mulowooza ffe tutula butuuzi naye nze ndowooza omuzadde bwaba yaliko omwana we nakola babaleke gwe tangira mwana wo oba olaba kibi tangira mwana wo bakati ensi yatuka mukwano buli omu akola kimusanyusa nze muzadde wange waba nzize kukola ekinsanyusa kati nze lwaki oba oŋŋagako gwe tangira omwana wo tutambala ate Doreen ono tetwerabira nti yamubadde modo ebimu abikola just to bring out art naye
toli musangako obukubo ntambudde bute kiwulidde ekyo tubeera nga tubeerekeza tujja beera nga tukama tubeeta information nyingi ddala ekwata ku busirebu bamwe amanya gange nze Rosemarina abadde tayiseeka abadde nange chaisme mbeera bulungi